oli mukuluko okubamu abadde bafa. Kinteekamu essuubi nembeera nga saagala kwekuluntaza nemmanya nti eno ensi tugibeerako akaseera katono era tuyitamu ki kubanga neebuuza nzaani yenkimanyi teeka njagenda mwebaza ate kumpa bulamu buno bwe mbaddewo ate nemwebaza n'okuwa bali obulamu bwe babadde kubanga buli muntu yamugerera ebbanga lye ekola ki eggere kati bwe liba lituuse olina oba okola otya lyo terikola teryeyongerako n'akatikiti kinaakamu nze nsaasira bali abagenzi omungu abalamuza ekisa naye nze ate mwebaza kubanga akyantaddewo kubanga bwegamba abagenzi tubamaabo ono bagenda okutabani babangi bagenze kale nyongera kukuma omutima gwange nakozesa bulungi. Mutabani wo mwami Olaase Sisima okuva we yavaawo otera olaba bu vidiyo buli kimu ekibaawo paka ne kaakati abanga abaddewo ne kaakati ku luno eno bu vidiyo era bufulumye bungi ng'era ayogera ku bintu bye bimu. Owulira otya muli okuba nga yagera naye ng'ebigambo bye alinga akyaliwo ng'asinga n'abaliwo okwogera? Mwatu vidiyo mbulaba buli biseera byonna ebisinga naye buŋŋumya olwe mbulaba si musajja mutiitiivu buŋŋumya bunga mwanange yagenda engamba singa yali akyaliwo naye kimpa yalina amagezi mangi akuba gonna gange omanyi kalula bapima byonna n'abisaanikira ne bigenda naye nganguma nga tewali kyakola ensonga ye muntu nange agamba olowooza kirikoma buli wobeerawo ng'olina kyobadde okola nga kyabuvunaanyizibwa eri eggwanga bwonna nze nawe mutabani wange tolina woosirikira olwo ŋŋambe nti anaavaako buli kiseera bazzaawo tami ngabanga akaleese naye ng'ate yagoogeraho ndaga ng'ate kakolaki era omw abuuza n'oga nti ono yafa oba gyali mulamu oba kuba si naye nga mwatuka yenkola ya Katonda babuuza ne babuuza buli akoze ekirungi omulaba nga bamuza naawe Sima yagamba bwati ate nkiraba n'oguma n'okita nga gwesensi gyalina okutambulira. Abantu basuubiza ebintu bingi nnyo mu kufa ng'omuntu yakafa tebakusuubiza because mutabani wo abanene yali abamanyi ge mazima nga mikwano gye Bahaamu bani okuva we yagenda ebintu byakyuka bitya olabule ku bana abakyaliwo because kati noono naye alina Tamale Mirundi junior kati ate ono yabadde Tamale Mirundi senior kati the reverse is true. Kati abantu awinza bagamba ky'omuntu nga yakafa ne bakusuubiza abadde n'emikwano gye ne bagamba kino kiri eryaddala gwoyizeemu ki mweyo ensonga si mu bubi kyo kyenjizeemu kirizagaana kino njogera nga nje Katonda omuntu bamwagala nga mulamu era gweoba nga weewugana nti mbadde taata wa Tamale Mirundi bananda byani agenda okulabya weerwaneko wekka ejja kukolera bibe kutobaawo kyolowooza nti kubanga nja kulowooza gundi yagenda okulabya kati manya nti okuze okutuusa omuntu obuvunaanyizibwa buli kimu kijja kunyiga teri n'omu ogenda kukikabira omuntu alina ebizibu ebimala ono ajja kugamba nti nja kutaasa anoonya kuyisaawo kiki nga namulewooli naye nga tajja kulabirira mu butuufu oli alina erinnya kasita avaawo ebintu bikyuka kyenkugamba kino oli nja kukola kino nja kutaasa besinze bisaagala nze nakugamba nti wayi gundi yagambye nja kuyamba kino nja kuyamba olaba oli akugamba nti sente ze ngenda zirina n'atazire eza kulimba kino oba ofunye kino nga onafudde tugenda n'ekyo naye leka kuba nti owange gundi bagenda kujja agenda kunyamba nze nja kukola ebyo bibeerawo omuntu n'akimanya gwe mu abantu abaliwo nemanya mama bagenda muyamba kino naye nga ebyo bikoze ekyo kukula nga webaza Katonda kyokka kuwangaza bulamu bwaba akuwadde n'ogenda n'ekyo katono nnyo ku Tamale Mirundi olina kyoyagala ku Tamale Mirundi kigwe kyoyinza omujjukirako kyogamba nti kino si kujjukira mujjukire gamba okulumwenye ekyamaanyi ennyo lw'ensonga nze ne Tamale Mirundi naiba wange ali twafuuka ba Luganda kiriza gande twafuuka ba Luganda bannange bozaayo ate Oluganda bwe lujjira wano nga n'ekkubo terina bakubeerawo Tamale nga mwasira kayimba nze nkubuulya besinza n'Oluganda nga akyambala bino atandike bagende mu munno babeera ugamba ku byamawulire empola wuli ebbanga lyonna emyaka gy'otayinza nakubala kati ne tubeera nga tuli eno mu nsika awamu awasemba teriyo nadde n'amayumba n'akamu nze naye bwe tunyumya tukuze tutya
kyova kyemugamba wali nti weyali ng'ali mu gavumenti bamugamba nti genda noonyayo abantu babiri mikwano gyo tubawe hiki yasookera ku nsi newankubadde nga saagifuna egamba oyo manya twakuka ba Luganda awo tuba omuntu wajja budde kabinizi abadde ajja wange emitwalo 10 gigi olaba nga atuuse akonkona bukonkoni nina ekirabula kyenyinza mungagakya ente ziizo nga sigamba nti era omulabulabi wange waka bonna nga balaba nga agayitako wano ennyumba nga 3 naye wange takonkona abantu badde bamanyi ng'omukambwe badde bamanyi ng'omuntu omukambwe si mukambwe n'akamu muntu w'abantu bino obukambwe bubeera ng'olwa nti ateddemu akake n'aboggola naye nga talina bukambwe anti mpangadde naye emyaka gyonna egiwera atandooza nkona kati tewali obukambwe bwereere. So abadde mutuuze wa kika ki ku kyalo? Talina mutawaana, tabuma bantu era omuntu bw'abanga yenyweddemu era asibiramu waka talina luyombo tabuma muntu ate mukolaganine era ekigwe waaguni gyagola nga yatuuse dda nze olaba bonna akubuuza n'akugamba nti nze wange mupiira dekabindoza singa ogenda kyaggwe teri tamanyi tasituka kumundwa naye ku wange dekabiri ngaali agamba nti olwo Oluganda olwolide kabenze wewaabwe dekabiri nga ndikaliisiza nkuli ba Luganda Muhammad Kasajja taata w'omugenzi Olaxas Icholi kyeyansa naye ng'awamu ngenda kubawa miliyoni 8 nga family. So miliyoni 2 zino bajja kuzinona bagire nga batandikirako then miliyoni nga nze Mwami Kimbo wa kunteekateeka yonna ngenda kubawa obukadde 8. Ate era ne wanaabeera nti nno wabuzeemu kubanga muzeeta amali miliyoni ze sina nnyo nakyakwogera abadde yava mu kubeera omukwano gwange n'anfuuka muganda wange anzimbye mu bintu bingi nnyo ampadde abantu ankonekitize ku bantu okuva ebweru ab'ebweru abaawa buli muntu yenna. Leero bwe kijja wano mu Uganda abakungukungu abo bonna be yakolanga nabo abaawa nga buli muntu yenna amugamba bugambi nti manyi Mwami Kimbo w'oyo so kimpadde embeera okubeera nti no byonna mbasaba tukwataganire wamu. Famire yange badde yamutegeera famire yange nga muzeeyi ne bwe tumuyitawa ne tumugamba nti nno kino okuviira ddala mu 2017 ng'ajja maama owange ye nga bwe yabulidde amawulire ago yazirise n'okuzirika kubanga babadde batera okuwuliziganyako ng'abakulu n'abakulu. Muzeeyi alina ebintu bingi byampabuddemu ne byanzigyeko n'embeera okutambulira awamu yonna. So tugenda kuvuba okulaba nga buli kimu kyonna era sigenda kuva wano ngenda kubeerawo nti buli nteekateeka yonna egenda okubeera nti no yeetaagisiza okubeera nti no tugyenyigiramu tugenda kubeera nti no tukwataganya bulungi.